kisa nekino kakyogere kubanga ndi buddu. Mwina akasajja muno akagenda katusibako ebisiyaga. Naye mumanyi mukazi waako. Banoonya ekintu ky'osinga obutakwatagana nakyo ne bakikola ki? Bakikutuume. Baakera ku makya ne bagamba Bobi Wine temulaba tayagala kabaka. Ne baga siye muganda wa kabaka. Ne bagamba Bobi Wine tayagala bukatuliki kuba baagala okwawukanya n'abantu. Enaku tebuvuddeko batambuza mboozi ya bisiyaga. Balinga be baasasula okupromotinga ebisiyaga mu livaasi nga babisiiga abantu balala. Njagala okubategeeza abantu abo mubeekengere mubatunuulire n'esuulire essujju ki. Sente nnyingi nnyo Museveni z'afulumya okulwanyisa omulamwa guno ogw'abavubuka. Nakibagambako ne mbagamba tugenda kukola kampeyini erwanyisa Museveni ekyasinza okuba ey'ebbeeyi era mumanyi agenda gisasulira ye Museveni. Bangi temwategeera. Nabagamba we are going to carry out the biggest anti-Museveni campaign and Museveni is going to pay for it. Kabagamba bayogera ki kati agujubana ebiliyoni amameka muziwa abayimbi. Bayimbi balemeddwa kati zino muziwe abakulembeze b'amadiini n'owulira abapasita nga alasa n'owulira nekigaana kati zino mukole ki manyi betulinayo embuga manyi betulina emengo bano muziwe bano. Muganda wange tosobola kulwanyisa amazima naffe tetukola sife twali ebuma. Nebino byetwogera si byaffe. Twogera bino kubanga amasika mangi agakabiddwa era essaala nyingi n'edduwa nyingi ezisomebwa olw'omulamwa guno. So bamulabanga tusimatuka obubenje ne tusimatuka tiyagaasi ne tusimatuka masasi. Si ffe tuli baweereza ba Katonda wadde tuddekawo kalabo okuwuliza. Kulembeze wa mwomu yagenda n'alimba ate n'awayiriza nze bo nassa omukono ku kiwandiiko ekyo kubanga leader of opposition Honorable Ssenyonyi yampuddiisa nampita mu miitingi ne ndowooza bya attendance. Tubeere n'amazima ng'abakulembeze. Miitingi omukulembeze wa Moyo gye yajjamu yali talina nagibeeramu. Miitingi yali ya shadow cabinet. Ono omubaka si shadow minister. Kati alimba atango namuyita mu miitingi ya shadow ministers. Ekiwandiiko kyateekako omukono nga kiri clear kyakusenshali nga bali ababba ssente mu omusolo oze mu miitingi gy'otalina kubeeramu. Ekiwandiiko okiraba ebikiriko n'oteekako omukono nga kyokolo kimanyi n'omala n'ogenda ne weesiriwaza anti kaakati simanya be nasayininze bambuzabuzizza. Tubeere ba mazima. Honorable Veronica Nanyonga tubeere ba mazima. Sikyogedde kubanga njagala just mutabukira ne wano tuli waka. Ate waka gye tulina okwetereereza. So kakati muganda wange ogenda n'okwayiriza nengamba nedde ekyo kikyamu wakiri wali baddengabanaabala n'ogamba nti asijja kusayininga oyo mukwano gwange oba kiwali ekyo otulingalinga naye n'okawayiriza n'okuyamuzabuza Nanyondo wali live omwana amwokyeza lopa amwokyeza tobakogotera kuliiso balonga kuba yuza obubira abantu bantu sibitegeera ebimu ku bye tulina okukola ng'abakulembeze tulina kubeera b'amazima. Ate bw'okola ensobi kyetwagamba mukulu waffe okola ensobi tuli bantu abantu tusobya okola ensobi weetonde. Kali ze nali mmanyi agenda kwetunda naye ate yaddamu kwebuzaabuza onareko kusabule mukulembeze munange weetereze abantu baffe nekirawo bakuzaabuza bategeere salongoyuza teshainga live tukekoyo salongo bakube
buli waka